Mbayamusizaako mwenna era ne mbaaniriza mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu n'Essuula ey'amakumi 21 nsimattuka ng'eyeena y'akabira. Okujjukizaako we twakoma mu Ssuula ey'amakumi 20 ntolokera mu kufa gye twaleka omulundi ogwayita, omwo oluvannyuma lwa bannaffe okusindikibwa gye baali bagenda okuyigga emisota, tulaba nga gibaggulako olutalo era gye byaggweera nga babiri twekakasizza nti bafudde, okuli eyatemulwa omusota nga gumufujjira ebyamuziba amaaso, ssaako n'eyakuba omutwe ku kyazi ekyali mu mugga ogwali mu kiwonko ky'olusozi kwe baali. Era ne munnaffe keweerimidde tulaba ng'awonera watono, anti ekyamuyamba ye bwe yagwa ku guyinja yakubako lubiriizi. Era tulaba nga Mukama amuyamba, amazzi g'omugga guno agaali gaagala okumukuluggusa ng'agasomoka bw'atyo n'agadda ebbali. Tusembayo oluvannyuma lw'okulowooza ebingi ng'asazeewo yeeyongereyo mu maaso ewaali wakwata amazzi gano, kuba yali tayagala kudda mu lubiri gye yali yasalirwa okusibibwa obulamu bwe bwonna. Nzikiriza nve wano wennyini nkwongereyo n'Essuula yaffe ey'amakumi 21 nsimattuka ng'eyeena y'akabira. Nayongera okutambula wabula nga naakasejjerera eddakiika nga 2, ekitundu ekyali kijjudde agaazi agayitirivu nakivaamu ne ntuuka ewaali akabira akataali kanene nnyo, wabula ng'emiti gyamu gyonna giri mu mazzi amangi. Naye kye nalaba wano kyankuba entiisa, anti mu mugga guno ogwavanga eri ewaali agaazi gwe najja ngoberera, mu kifo kino gwali gwagwamu etti ly'omusizi eryali eddene okuyitiriza, era lino lye lyateganga ebintu ebisinga amazzi g'omugga guno be gaakulukusanga okubijja gye gaali gava. Era wano nabalawo emirambo gy'abantu egiwerera ddala 6 nga giraalidde mu kiti kino, wabula gwo ogwa munnange tegwaliwo. Kino kyandowoozesa nti osanga gwo gwali gusobodde okwongezebwayo amazzi, era ne kindaga nti kirabika sigino gyokka egyali wano nti gye gy'abo abaali bagafiiriddemu oba abaali baasuulwamu, wabula nga munnange nalowooza nti kyandiba nga waliwo mingi egyali gyasomoka wano, kale bino byonna nga byongera kunkuba nsisi. Wadde ekifo kino kyali kikyumuuka ekivundu, naye olw'okuba enkoowa gye nali nkooye yali ekira gye nnyinza okunnyonnyola, ate nga n'embiriizi ze nali nkubye ku lwazi zindibukiika ng'omwana aloga nnyina, nasalawo njire nga nfumuliddeko wano, anti n'okubeerawo kw'emirambo gino kwampa essuubi nti osanga ensolo enkambwe ezimulya nnyama wano zaali tezijjaawo, kale nga kinnyamba obutazeeraliikirira. Nasitama njote ku kasana akaali katandise okuwoomerera, anti obudde bwali bwongedde okuwungeera, wabula nga nze nyongera kuyongobera. Eyali ayagala okuwummulamu obuwummuza eddakiika ensaamusaamu, okuva we nali nsitaamirizza amaaso gaatandika okunzitowa, era neeseetulako katono nenzira mu kasiikirize akaali kazaaliddwa olumu ku lusozi n'engalamiraawo. Wabula olw'ekivundu ekyali kiwunyira n'amatu, oluusi empewo yagiranga neefuuwa ng'eza gye nnali, olwo yali yeeyalidde ekibatu ate n'enkyalululawo okwekwata ku nnyindo obutafa kisu. Ate n'ekirala ekyasooka okundobera okwebaka, obudde obusinga nabumala neegobako gaswera agaali gampuumira mu matu, ssaako okuntambuliranga ku matama olutatadde. Kale olw'okusoomoozebwa kuno kwonna
namala ebbanga nga ndi awo otulo n'obukoowu bimboyaanya naye nga sirina we nsinziira kubiriyirira. Naye oluvannyuma ebisoomoozo bino ebyankugira okwebaka nabisiima, kuba ndowooza embeera eba kunsobozesa kwebaka nandigenza okusisimuka nga bumaze okuziba ate nga saali mwetegefu kusula mu kifo ekyali kiwunya ng'ekiriko aduumira. Natandika okukubaganya ebirowoozo nga ndi bwannamunigina ntyo, naye nga nnoonya ewakalu we nnyinza okugira nga neewogoma. Tomanya Mukama waanaasinziira okuddamu okundaga abalimu ensa n'ak'obuntu. Namala ebbanga nga neebuuza watuufu gye nteekwa okudda wabula nga nsobeddwa, kuba n'omutima gye gwali gusiimye ate tewaali kkubo lyangu kunnyongerayo kuba wonna wali wajjudde amazzi. Najulirira okuddayo eri ku gaazi gye nali navudde nsooke neewogomeeyo bumale okukya ndyoke ngiye, wabula olw'okuba omutakanjala yali yamaamidde dda ekitebe kye eky'omu lubuto ate nga gye nali njulirira okudda nali sirabye wadde ekikasima ky'oyinza okumala galumaalumako. Eby'okuddayo nasalawo mbisambire wala, wadde ne gye nali ndowooza nali seekakasaayo. Nga sisigaza kyakusalawo kirala, nasituka ne nfuna ekiti ngende nga nkisimbasimba okuyita mu mazzi agaali mu kabira kano, kinnyambeko okumanya obuwanvu bw'agenjolekera era gye nali ndowooza okuba essuubi. Amazzi we gaayitiranga amangi neesambawo ne mpita ebbali walako gye gaali ganjaalidde, era kyenkana gano n'okutambula gaali ng'agatatambula. Ekyampaliriza okwesamba amayonja agaali gadduka okuyitiriza, nalowooza nga ku bunafu bwe nali neewulira gaali gasobola okunjiringisa okuntwala gye nali simanyi, kye saali mwetegefu nakyo, anti n'ekyokuntuusaayo nga nkyali mulamu nali sikisuubira. We natandikira amazzi gaali mampi era nga kyenkana gankoma mu ntumbwe, wabula bwe nagenda neeyongera mu maaso nago gaayongera okuwanvuwa kwagala kunkomba ku kalevu. Wabula nga nkyali mu kweyaliikirira obuwanvu bw'amazzi ate nagenda okuwulira ng'ebinoso bitandise okunnuma bwe binsima binneesogga. Obweraliikirivu bwanneeyongera kuba nali ndowooza nga n'amazzi gakyasobola okuwanvuwa okukira we gaali. Olw'ebinoso ebyali binnyingiza obumalirivu, omusaayi gwatandika okunvaamu era mu kaseera katono nali ntandise okukankana amagulu mpozi n'okusannyalala. Wano ebyokuliisa ebijanjaala empiso nasalawo nsooke mbisse ku bbali, bwe ntyo n'omuggo ogwali tegukyannyamba ne nsuula mpugeewugeko ndabe nga nsomoka geyeena. Wabula olw'okuba mu kuwuga nali nsooka busoosi, amazzi agaali gatannakoowa kuwunya mangi naganywa ng'omuyonta omukoowu. Neekakaba nsomoke wabula nga seekakasa na biri busukka kabira, naye oluvannyuma lw'okutuuyanira mu mazzi nasobola okuvuunuka kye nali ntuumye egeyeena. Wabula akabira gye kaali kaggweera waliyo ebitoogo ebyasooka okunnakuwaza, kuba mu lusaalu neebuuza kye nnyinza okuganyulwamu ku budde obwali buwungedde kyenkana kuziba nga siraba. Nayongera okwesika nve mu mazzi, anti n'ebitoogo mwe nali ntuuse gaalimu era nga mangi. Nga nfunye ewaali waddewaddeko natandika okwesokoolamu ebinoso, naye nga katuubagiro kennyini ng'akaazina n'ow'enkufu, anti engeri gye byali biseerera okuyitiriza wabanga okifutubaddeko okikuulamu ne kikuseerera mu ngalo ne kiddamu okunyweza enfo.
Omulimo guno gwantwalira ebbanga eriwerera ddala era we nagunnyukira nga neesokoddemu ebiwera nga 2 wabula nga nkankana okuyitiriza ssaako n'enjala eyali eyongedde okuntunuuliza obukambwe. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde Essuula yaffe ey'amakumi 21. Nsimattuka geena y'akabira bwetyo bwebadde mpaka omulundi ogunaddako, era we tunaakomawo n'essuula endala edda ku eno, Essuula ey'amakumi 22 nsiraanira ku lubalama lw'ennyanja. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.